aha basaba ne banyabo mwenna gye musinzira okubanga mutulamu bali okubanga mutugoberera. Tuli ku Great Media UG abasubscribing n'abasharing tubeebaza ne basponsor baffe abateekamu akasente tusimira ddala. Tutuuse olwaleero n'abakulu bano tugenda kwogera ku nsonga za Sheebah ne Cindy. Sheebah kalungi nga yakamala okola concert ye yabadde y'ennaku 2 live band ya mulemi nga Cindy alina band yeyiye ekubera nawo ali ku Autospace Munyonyo. Kati olutalo luluno lulabiseewo oluvannyuma lwa Sudiri University ya Sudiri Lupaleria Group of Company okuvaayo negamba university eyo yakulembeddemu enteekateeka era bagiyise Yolo Festival simanyanga bato byakoze bitya. Kakati tuyinza okuba tutunuulidde nti tebalina lutalo Sheebah ne Cindy kisoboka nga Bebe Cool ne Bobi Wine bwe baabanga nga bafuniramu ezo zi beefs. Naye ekibuuzo kiri kimu, kigenda kulekawa abatasobola performance. Abakulu bene nabo wano waliwo tiimu iPhone ne Nokia. Twagala tutunuulire tubuuze Sheebah anaawona akakazi ke bayita Cindy. Sheebah anaasabula kalyoki Cindy amuwulire kuba ye Sheebah simanyi oba kati yafulumye ebweru yagenze kuyimba okuyiga bakuba live kubayo live yamulema ku concert ye ffenna twakiraba era gyonna gyalaga bandi bwezibaawo ye yasemba bandi zimala kuvaawo. Kantandikire eno omukulu ababuuzeeko tiimu anaatuwulira gy'alimu bwe naawunzika nga zonna zennyina wano tiimu emu nze nga nfuuka tiimu endala. Already watulaze dda tiimu yo. It's okay. Tiimu ki? Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Angelo Praise gemanya Amvix Bank agensinga okukozesa. It's okay now ugimanya ate njikujjukize. Yase. Okay. Eddie, nsaba okutegeeza bannayuganda nti bino ebintu tebiguddewo bugwi. It is a plan. Yedda bagifumbidde kuva dda just kiba tekina ripinga kutuuka ku peak kwe bagenda kijjulira. Mpozi kyesikugambye Sheebah yakonfaminze kama music kati likodire boye ye bangambye waliwo omuzungu akirimu yefanda era yalangiridde kama music. Tutandikire ku university. Kati budde buno tuyina mapromota abatya okuteeka feesi zaabwe ku bivvulu. Ng'agamba bwe naateekayo feesi yange kiyinza okukola kijja kugenda ku nnume kiyinza okugenda ku nnume kijja kusala ng'ate ng'alina okitwala ku nnume nga gy'atalina. Kaakati seewuunyizza omukulu Sudiru ne kampuni ze ezo simanyi bw'aziyita Lupaleria Groups okuvaayo mu kino ate n'ayitira ddala mu university. University kiringa bw'osanga eddwaliro nga litegese ekikujjuko. ng'eddwaliro litegese food festival. Exactly. Kaakati bati omanyi mu Uganda buli kimu kisoboka. Waliwo ekiri hidden. Something is hidden. Naye tuve ku biri hidden tugende kati kuba tulina okusinga reality. Twogera ku music kigenda beera kitya. Bwe twogera ku music tumucategorizing bintu bingi mu ngeri za njawulo. Tulina abayimbi abalungi bangi abatamanyiddwa. Tulina abayimbi ababi bangi abamanyiddwa. Tulina abayimbi abali awo wakati nga tebasalawo. Olumu tamanyiddwa naye era ng'ali awo, olumu amanyiddwa naye era ng'akola ki si mulungi si mubi. Tulina abayimbi nga bo ssente zibakoze. Kati tugenda kwogera ku music w'abantu bameka? Babiri. Twogere ku Cindy, twogere ne ku Sheebah. Cindy alina music gwe waliise concrete music. Music ng'ali sold. Nti bw'oba oyimba oluyimba nga luli bold ng'oluwulira naye mwennyini ng'ofuna hard time okuluyimba. Tusobola okwogera wano ennyimba 3 n'enkugamba ng'olumanyi negamba luyimbe n'okoma ku chorus olwa Cindy.
ne twogera oluyimba lwa Sheebah olwokuba luli mu bino bye tuyita public known ng'olumalayo lwonna n'oyongerako n'ebigambo ebibyo anti luba n'ebitundu bibiri nyimba ze abeera n'ebitundu bibiri kyogerako lwayimbye ennyo bisatu. That's not a case because tetukyayetaaga budde kulwawo nnyo tetuli mu kubuulirira nyimba z'okubuulirira bajja ziyimbako ba Frank nkiraba kaakati music oyo ne tudda ku kiri mu kye mwesibyeko ennyo ekya live anaamuyimba live taamuyimbe live wawuliriza live music ku radio emirundi emeka wow nza noba nga tomuwuliranga kisoboka tugenda kwogera omanyi twagala twogere ku luyimba ng'omuntu bw'alukuba atudde wano akola ki abuukabuuka ekyo sindi bakimusinza bino ebya live byonna twekalakasa she's good agenda beera mulungi naye agenda yimba nyimba mmeka abantu nga basanyufu ekitegeera agenda yimba ennyimba mmeka abantu bayimuke bagambe eyo sindaleera beyibe essanyu zigenda beerawo of course 3 omwana atukuba ennyimba mmeka 5 nga tetunnaba kugira kugamba bannange oba kiki mu bufunze kati gwe bw'oba otunula tiimu Nokia tesobola iPhone tiimu Nokia esobola iPhone bwe tutandika okwogera mu kuyimba oyimba bulungi ekimaking omuyimbi ow'amaanyi the hits si ddoboozi wano Uganda byakyuka kati ogenda kuŋŋamba Sheebah singa nava gwe kuyimba obulungi osobola obbawa bato so wano ekimaking omuyimbi hit era bw'oba toyina hits wakali ejajjawo n'okuyimba kw'okulungi tebitukwatako abayimbi abalungi abayimba obulungi gye bali but you have those songs ezigenda okujja omuntu ekyannamuka akajje akulabe ng'agamba nzize kuwulira si nyimba ezo cause bwe tutandika wano nze I support Cindy she's my sijja kyogera nnyo naye mukwano gwange Sheebah simumanyi nnyo naye ayina ennyimba ezipuulinga crowd so we tunaba twetadde kubiri manya tuyimbe tujja biyimba mbubi bwabyo nga n'omuwagizi eno bwatuyimbirako tuliro wamu n'ayawula mbu tuzimbye flat nga mwewaddeyo mangu anti mugambye tuzimba flats nga tuyimba sikyo anti era muli bakwa DJ kwatamu edi ekintu kye nayimba tesobola kuŋŋamba mbu kinnema okuyimba wano bwe mba nga nze nakiyimba nsobola okuddamu nenkola ki nenkiyimba but pesi kwenkiyimbira kati tugenda kujja nga tuli organize kozi mwabali eno mwagala salawo who is who sikye mwagala ne bano abantu ndabanga bato gye bateesaako bato yali of course yo yateesebwako erina okukolebwa basooka gizimba before ne bakuba ennyimba awo ate ndowooza ekyaleeta obuzibu yaliko covid 2-3 over years back yali 2019 ya kubanga ekirina okuba ekyazikiza bato ya Sheebah yali covid kubanga copycat some of them imitate tosobola kuŋŋamba Sheebah omwezi mulamba gwe yalanga yolo festival whatsoever yali tabukinganga kifo kati kambuuze eza sindi ze yataddeyo bazirifandinze ku sindi bali abalala bateekemu babadde ku mawulire okitegedde so bamaze opuulinga attention yaffe era tugibawadde naye katugenda kuddayo ku kiri bwe tuba tugenda bbala ebintu nga tuzeemu okumanya bino omuntu ayimba bulungi tugenda kuba ono sindi ajja singa bwe tuba tugenda kwogera ku muntu kikyalaze abantu nze saagala badde mubiri manya asinze teeka kabina wabweru asinze kunyenyeza ku stage mwagala kuyimba twagala tuyimbe proud abantu basituke batulaga amaanyi weya njatyensi tiimu Nokia tiimu iPhone nga ndawange ekubisa amaanyi mwebale kutulaba nze Frank Francis ng'owoze siwoze Nokia bakisudde mu ani gweta Nokia sindi gwe bayita Nokia obutamanya busengula amazzi ekiro ng'ate tegawa musolo teri agenda gakwata teri agenda nagakuteeka mu traffic naye olw'okuba gotega kimanyi mbu tegayina buzibu
ne gatambula ekiro. Kyenyinza okugamba ku baana ku mukyala Sindi n'omuwala Sheebah nti Sheebah asobola okusinga olw'ensonga nti Uganda kati ebitundu tuba nga tulimu abantu 100 ebitundu 8 tuba batamiivu. Tegedde tetwagala kumanya oba emmere eyise mu kamwa oba eyise mu nnyindo kiri nti etuuse mu lubuto wayiseeko dda. Kati awo Sheebah waasobolera okukola ki okusingira wabula ojagamba nti ate nkutaddemu ebyobufuzi wano we batwagala kati wano bakola ki wetuwadde attention batwagala oli najja nenkabala 1 nenkabala n'avaawo ne twetikka obutebe ne tukuba enduulu naye ng'ayimbidde ku CD. Ambikisa agambye mannya ffe tetwagala mannya oba CD oba ki muganda wange oli gino yasigala buli gino abo abaana abo Sheebah boolaba oluyimba lumu olw'eddakiika 3 alurikodingira omwezi n'ayimba n'afulaati nga producer n'amugamba nedda n'agenda kino kiddemu olunaku lulamba ne bamugoba mu studio ojja kumbuuza wali omulabye simulabangako naye byayimba ku stage bindaga ogamba otya nti oli muyimbi nga tosobola yimba ennyimba zo ze weerikodingira live. Kkiriza gaana Sindi asigala muyimbi omanyi lwaki Sheebah asituse kati ng'ensi etabanguse nti ng'abantu batandise okwagala ebintu ebyekiyita mu lujja naye nkubuulira amazima bube wali emabega ng'ensi ekyali ntereevu nga tenaba kwesulika Sheebah singa si muyimbi singa si muyimbi teyali etantadde n'aggendayo kubanga omanyi lwaki teyali etantadde anti yaligenze omulundi ogusooka mu studio ne bamugobayo naye kati olw'okuba nti byajjamu n'ogatta yogerayo bibiri ngatte okitegeera n'obwavu bungi producer baagala ssente ate n'abantu twayiseeko dda ebintu ebyo ebyekisirusiru nga bwenjo biyita byetwagala si kyangu kyakukkiriza naye kituufu mu Uganda bw'oyimba ebyamagezi ennyo bw'oyimba ebyamagezi buli bw'oyimba ekintu nga kirimuko message ojja kulindako kko abayimba ebyekisiru basooke bayitewo. naye n'ekirala kye nnina ekibuuzo yunivasite yalipidde etya okutegeka ebivulu Uganda weetuuse edi waliwo ekimu ebintu ebitasobola kwewuunyisa yunivasite bw'erippira okutegeka ebivulu tekikola mawulire kubanga waliyo n'omujaasi n'omusirikale asabira akalulu k'obwa pulezidenti mu kyambalo nga tekikkirizibwa otegedde bulungi nga nsajja ibo kiri tekigenda kukola mawulire yunivasite otegeka ekivulu tekijja kukola mawulire nandi omutuufu ali emabega w'ebivulu bino kubanga amazima gabeewo nga tukiwaakadde nga kimaze kusala tekiyinza sala nabagambye ŋŋenda omanyi lwaki ekiyinza sala nti tusuubirayo nedda tusuubirayo n'okukunama tekisobola sala nga tusuubirayo okukunama okukunama yensonga enkulu yetutwala omaze wiikisi 2 olya kyamisana kyokka tolya kyaggulu ebitundu 87 ku 100 ate naawe nga nange mwendi omanyi lwaki gwe bagambye nze ekintwalayo Sindi Sheebah bw'anaaba ayimba nja kukwata ku maaso nja sigala ndaba era nange nnyinza kujja ŋŋambe wai mwana yatulaze empataanya zeegundi z'engalo yatulaze obunyuma otegedde naye Frank alina ekintu kyayogeddeko agambye ng'edda luli nga tukyayagala ebintu like ng'ensimbu tennatabanguka Sheebah teyalikoze eki teyandibaddewo kati Frank awo njagala okutegeeza mbushe eno teri mu ddaliri eri mu buno obudde kaakati tukompitingira mu buno obudde anti era kyemugambye mbwejja kujjuza kaakati gwe okakasa ddi mbw abantu ba buno obudde baagala live kubanga mu studio we tuba tuliko waliwo ekintu ne bwobanga tokyagala nga aze masti abawala b'ennaku zino tebaagala kuzaala batya obulumi naye aze olaba ensi yeetoolako kitegeeza bazaala si bonna oyinza obbanga gwe boofuna be batya anti era bwenfuna be batya naye nga be basinga obungi ate gwe ofuna bangi
kakati nga tudda kwe kubye nnyo kubye nnyo naye si musango ogambye be basinga obulungi simufunanga tugiina tubeere mu bisenga twegata mbadde njagala mirimu temulina anti be muzadde nabo balina olabirirwa tubalabirize eki be bamanyi tobawulirako engombe balitemaamanda balizimba mu lwera kweyo issue baligenda mu nnyanja tejja senguka kweyo issue tugenda facinga reality kuba mbadde njagala ekibuuzo ekyo kibuuza Eddie yakola ennyimba ezikubye mu wiiki ennyimba ezikubye mu mwezi ambuulira omwezi oguwedde yakuba ennyimba za Cindy mmeka nganti Cindy ate takyayimba exactly that's my point katola bamu Cindy mukazi nnyo kubanga takyayimba omwana gwogamba ayina hits ku hiti okubanga bagenda batolinga gotokitegeera bwe nkugeraageranya ku muntu tekitegeeza mbu omwenkana naye ate era kati nze Frank ate era tosobola kungeraageranya ku muntu ali ekanna bulemu omulimi lwaki Cindy lwaki Sheebah tomugeraageranyiza ku makanika w'obugaali n'omugeraageranyira ku buli kyenkugamba nti nyinza okuba simwenkana naye nga tuli bwe tuti kati kankubuuze ayiri namatovu simuyimbi tayimba bulungi lwaki sigogerageranyizaako ku Sheebah kyenkugambye nti ono Sheebah ali mu mukululo gwa Cindy era Sheebah obudde buno awulira essanyu ne watasinga nzani kati sikankyuseemu eno bato singa ebadde wakati wa Sheebah ne Spice wakati wa Sheebah ne Spice bafaanagana abo twalirinze tetwali badde na wamu nga tuwolereza ku kyamagezi bafaanagana bonna obulamu abayimbi benaku si babi mu kuyimba si babi balina amaloboozi amalungi naye bonna tubageraageranya ku Cindy bonna Cindy abasinga kyabasinga kyesimanyi anti n'okuyimba alinako Cindy wakutetenkanya okutetenkanya kutya anti ogambe nga bw'oyogambye bali bakutetenkanya Cindy wakutetenkanya yogera amazima ng'otya ffe ng'otya Katonda nga totya newe mba naye simugaseemu naye wakutetenkanya ku byaki ki ekyamulema okuyimba ki ekyamulema ekikutawaanya ayimba nnyo oluzungu ate nze oluzungu nduwulira bulungi nnyo mwatula nnyo emabega nze oluzungu nduwulira bulungi nnyo atetenkanya muki kakati gwe nedda Cindy atetenkanya ki kubanga tosobola kuŋŋamba wait a bit tukiriza nti Sheebah atetenkanya bwe bituuka ku live Cindy atetenkanya muki atetenkanya okuyimba obulungi teri muntu okuyimba ate nkizeemu tokyagala kiwulira gwakoppa tebayimba bye bimu Sheebah gwakoppa golowooza lwaki Sheebah akiwuliriramu emirembe ani atakiwuliriramu mirembe Cindy kale ayagala genda kukakasa bukakasa ngende nkube bato yange ngende musomese ekyo kiveewo awo tagenze kakasa agenze kolaki tagenze kakasa agenze kolaki kati kankubulira abantu nga babeepimapimamu mwenna bwe baba nga mwepima tanafuna yono na muyimbe mulala amwepimamu bali abo bokka anti kubanga bala bamutya bamanyi asobola naye kati ono kubanga muyaye ono omumanyi abayaye temuba na mpisa yaye ava gyabuddawo nakubawo okugambo nga gunene abakadde ne bagamba banaye ogedde atya nga tegumuswaza ngaye tegumuswaza naye nga tufeesinze reality nga tuzze ku bya show kuba bino tugenda byogerako blabla zenasirise kuba sina tiimu but naawe okimanyi ku mutima nti musically Cindy asinga Sheebah tokimanyi akirala tugenda bagerageranya ku kikuba ogamba musical oyinza ogabulira twogera ku basuubuzi b'amagi ddala twogera ku music yanti kyenkugambye okimanyi nti amusinga banange bw'onootegeera kino kati Franka toyimba nyimba toyimba nyimba nze siyimba oyimba Franka toyina gye bakumanyi nina gye bamanyi tuyinza oyimba bano bano bagamba mbuno akasajja kamusinga eddoboozi naye nga Franka onsinga okola ki kanti ebyo babyogera nga tuli wamu wakange era maama we yakyogera naye bwe tunaagenda mu bawagizi okimanyi nti nno n'otegeka shee wammwe n'otegeka shee wammwe ne tugenda babiri bagamba Anvikisi yazze ne yeemolera ku stage awo naye akasajja kamusinze message kuba okwemoola onsinga olina message onsinga lwansonga tetuyimba bye bimu bw'oyimba ku byakubuulirira nze siyimba ku oyimba ku byakwemoola
how we call it. Kyekiri kyenkugambye ne nkugamba kati yeno generation gye nkugamba kati mwe mwagala fighting generation kye mutategedde. Ekibuuzo kyange kiiki olinga agamba nti ebikadde biveewo. Ekibuuzo kyange kiiki bibeereyo bwe tunaatubyetaaga tujja temubyetaaga. Ekibuuzo kyange temukukoowa. Ekibuuzo kyange okulya kuli current tekubangako kukadde. Abedda baakolanga baya current edi wakoze ensobi okulira n'omusajja ono tonyiiga kubanga nyina ekibuuzo kyange tukkirize mbu Sheebah okugenda okukkiriza Cindy regardless of making money regardless of that muli mutima gwe yetawulira nti tasobola kuba Cindy omanyi leka nkuweyo statement eno kati ndi kuggwe kasooke kuggwe wadde oyina hits n'ekintu kye bayita performance ekyanjawulo nti omuntu John Black ali luddawo teyalina hiti ze ne kati tali bubi waali naye omulaba mu booking zimeka omanyi lwaki omulaba mu booking zimeka no ne kati nkugambye tali bubi just si lubi ennyimba aziyina akayimba ke ne Lydia Jasmine bwe munaategeera ekintu nti ffe kati ekiriwo kye tukolerako nedda ekibuuzo kyange kikino ekiriwo sabo John Black waali ayina ennyimba ebigambo bya Uganda bitegeera ekiriwo kye ekyokuyimba CD kubanga bwe nkubuuza ekibuuzo nti obudde buno lwaki tomulaba mu booking zimba njagala nkwe answer abantu yaba disappointing nga talina performance ku stage Sheebah abantu abajja oluli wano n'omuza tebadda nze kankubulira ekintu kimu kye mutamanyi omulayika temukimanyi bumanya omuntu ekimukwagaza ng'oyimba abantu abamu balabulira ennyimba zaffe nga takulabangako tayagala nnyimba zo oba ayagala alabe bw'opafominga no olakingamu okumanya tayagala nnyimba zo Franka olakingamu okumanya yimba oluyimba lwo olwakadongo kamu ogenda ozinireko empere kuba oyagala performance anti era tejjirako naye nange era bakugamba nti akasajja kafuranga kayimba kanongamu naye kakuba stage tofunangako chance era mu level z'akadongo kamu kuba obudde obwo kadongo kamu yabeerawo mu level z'akadongo kamu olina kikubira mu kadongo kamu togenda zinirako bya dansi anti era naye era nga nzinye oluyimba lugenderako mazina byonsuubiramu sibuvunanyizibwa anti ffe olw'okuba twalaba dda ku Sheebah ng'afulatinga omuntu wafulatingira ng'ali ku CD nako naafulatingirawo talina byatugamba wabula ono yakijjayo obulungi nti tubaleke bakole ssente kuba kye kyokola ssente ku siteegi onakubuuzizza muli takiwulira nti tamusobola gwe nga bw'omanyi performance ya Cindy ekibuuzo kiri one sided but it's okay tawulira nti tamusobola kubanga ensi ekimanyi ensi yonna ekimanyi naawe okimanyi lwakuba toyagala kwogera mazima Edi mwemuleva tosobola kumanya kintu kiri mu kaveera ka bbulaaka nga tonna ate kiri mu kaveera ka bbulaaka kino bwanga tebakolabato bato bonna tekibeetagisa kuyimirira babiri ku stage concert Sheebah tuzenga tumulaba concert gubeera mukolo omukulu ogw'omuyimbi kitwali nti yembaga bw'oŋŋamba nti ku mbaga yo wayambadde essuuti eya layisi naye n'oŋŋamba ŋŋenda ggula essuuti ey'ebbeeyi ekyala tukkiriza ddi kitegeeza nnyina obusobozi obukkiriza mbu ŋŋenda kituukako okyogedde bulungi ŋŋenda kituukako kyokka ate Cindy ye yakituukako awo wennyini omanyi kyoba bw'onatuuka kasozi ojja seerera kyetukayanira kyo ya 15 kati tujajinga omuntu atanaba performinga yaperforminga mulendo mujajingirako si yeyo naye okimanyi ndi kati tukize mu gundi endala wabeerako n'omukyalo omunagamba tomalako n'ofunumula nagamba ng'omalako omanyi mwagala nnyo ebintu ebisa ku sayidi etategerekeka kyekiriyo kitegeeze ono yamugamba nti bw'obanga obadde n'abakyala 5 abana ne bagamba tomalaako owookutaano nagamba omalako ng'ate owookutaano oyo ali mu makkati muno teweeyibaala oyinza okuba nga eyagamba nti omalako ye yajjanga omukufu yajja mukufu yawukuuka tekuba kukuuka kwe kuli ennyo kati weyagamba nti kubanga bali 5 asoosa agambye tomalaako okuli agambye tomalaako okusatu agambye omalako okuna agambye tomalaako n'okutaano agambye tomalaako ono ow'omumakkati bw'agamba mbu omalako ye yatamanyi kituufu to his over her capacity
kakati mwe mwagala salirawo abantu mwe mulowooza mugenda teerawo abantu kapasite gye mwagala omuntu mumanye mbu yeeyo kwakoma ekyo si kye twagala naye kkiriza nti Sheebah bwe tuzze tumulaba ebya live bikyagaanye tujja mujajinga tujja byogerako mbu Sheebah yakoze bubi njagala tumalirize ekibuuzo kyange wano bwe mba wakubeetondera nja beetondera yakwetonda kansooke naawe oyina essuubi nti Sheebah agenda kugisabula mulundi guno live gamba ye oba nedda kibadde kimu gamba ye oba nedda Sheebah agenda kuyimba ennyimba ze bulungi tuli ku live tuli ku live tuli ku live tukoya naawe agenda kuyimba abo abasajja b'enaalemu ako tebagala agenda kuyimba abo abasajja b'enaalemu basiiga akazigo ne bakola ki nedda lwaki onkasuseeyo nga sinze njogedde ebifu ate nze gambyeko mu era ow'enaalemu ayogedde amazima nenda mbabulidde kati sirika Sheebah agenda yimba sirika oba live oba si live agenda ziyimba jayo nombi tugende ew'omukulu gwe mu mutima gwe olina biriivu wafunye abantu babiri wamasooka otubulire gwe mutima gwe olina biriivu ti Sindi agenda kuddamu Sheebah agenda kuddamu atuswazi nga bwe yakola ku concert ye Sindi amusabule Sheebah okuswalira ku live tekikola gundi tekikola mawulire muyimbi no naye kenyini akimanyi omanyi Eddie olina kyotamanyi bw'ogendanga ku show nga abayimbi abaliwo bonna bagenda yimba Sidi omuyimbi bw'alinnyaga ku stage n'agamba DJ pitch oyo omanya wa karaoke kuba omuyimbi omutuufu tasaba pitch mu bufunze Sheebah tasobola wa karaoke tasobola kuyimba live nga Sindi tekisoboka banyabo ne basebo mwena gye musiro okubanga mutulaba mwebala okubanga mutugoberera abasubscribing nga mwebale nga twewakanya mbunoki kuba teri yabagambye mbu Sindi asobola okuyimba live nga manya Sheebah asobola okuyimba live nga Sindi gamba teri yayoge naye nzemba no point zange obedda kyemagala temuzitegeera bwe mma mwagala kulonda wagenda osinga ku bati eyo Sindi agenda kusinga byakuyimba bino manya ayimbye bulungi webala abatulabye muliriza nkolesa bulosoni nange ogenda kubyonona ate obadde bulungi ate kati awo bulungi nga toyagala zigweyo Sindi agenda singa mbino bye mwagala owulira mbw ayimbye bulungi akayimba then Sheebah asinge okuyimba ennyimba ze abantu ze baagala ekigambo ekituufu kiri bwe kiti gamba bwoti Sheebah agenda singa Sindi Sheebah agenda singa Sindi okuyimba obubi then Sindi asinge Sheebah okuyimba obulungi jako kamera